Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality. Alhamdulillah Rabbil Alameen ya Rabb alladhi hadana lihadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين آمين. Tumwebaza subhanahu wa ta'ala najini matendo gonna ashatuwadde ku bulamu tugaa nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tumusaba Allah azza wa jal asookusaasira n'emirembe era wekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Buli dakiika eyitawo ebeerako nennyiniyo mulamu bw'ensi, bwetaba yange eba yooli, bwetaba yooli eba yiyo. Naye tumusaba Allah azza wa jalla buli kaseera katuyitako atuwa obulungi obukalimu n'okukoleramu ebirungi ya Rabb, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Tuli mu kitundu ekya 40 ndowooza olwaleero insha Allahu taala, si ekiriseeka 40. Tuli ku bukulu bw'essola, tutambulira ku bolombolombo bw'essola era tuli kalombolombo ak'okutaano akayitibwa okumalirira, anniya, okumalirira. Insha Allahu ta'ala twaleka twogedde eyali heading yaffe ku wiki ewedde yali eyitibwa qalbu niyati wa taghyiruha athna as-salati. Omuntu ddi lwakyusa enniya ye ng'ali mu ssola nga tagivuddeemu neesigala ng'essola gy'alimu ntuufu, era ddi lwagikyusa nga tagivuddeemu neba ng'essola efudde. Twalaba nti waliwo ebifo oba essola z'obeeramu nga bw'okyusizamu enniya essolayo ebeera nfu, eyo gy'obaddemu ebeera nfu, ne gy'oyingiddemu n'ebeera nfu. Olwaki? Kubanga eno gy'obaddemu gwagisazizaamu, ekyo kimu, ate gy'oyingiddemu ogiyingiddemu nga tomaze kumalirira, nezibeera essola biri nga nki nga nfu. Twalaba ebintu bingi nnyo era twagamba nti ensonga ezo zitambulira ddala. Twakomandoza ku yali ya 11 before ki byokyusizaamu essola nesigala nga namu ng'okyusiza enniya, era ddira okyusa nesigala nga ki. Abajjukire twasemberaawo ku namba 10, kale kamazeemu kati nnyo. Namba 10 yali egamba etya? Min munfaridin ila imamin. Waliwo omuntu akyusa enniya nga tavudde mu ssola, ng'abadde munfarid, amakulu abadde bw'omu bw'ati, agenda okulaba nga abadde obw'omu ate afuuse imaamu w'abalala. Nga kitya? ka an yusalliya arrajulu munfaridan fayati ilayhi akharu fayatammu bihi fayakmilu salata bihi imaman. Nayingidde essola yange mbadde esali ya dhuhuli yange nga nzize bw'omu, jame wedde tugeze nyimiridde bw'omu ndi mu kusala dhuhuli yange, manyi nti ndi nzekka era byonna byonna ntadde nniya nti nsala ki? Ngenda okuwulira nga omulala ayingidde muzikiti omu babiri batasa okungoberera. Awo nkyusizawo enniya, abadde asalawo bw'omu nenfuuka imaamu, era nensigala nga ebigambo bye mbagamba n'eddoboozi ndyongezza basobole okunkola ki? Mba nkyusiza enniya mu ssola, naye essola yange esigala ekyali nki? Ekyali ntuufu, kubanga ekyo kikkirizibwa mu ki? Mu ssola. Twalaba hadithi yakyo. Then namba 11 yali egamba nti min imamin ila munfarid. Omuntu asobola okuba nga abadde imaamu n'akyuka n'asigala nga ataali ali ki? Ali omu. Ekyo nno la yajuzu illa li'udhrin, la yajuzu illa li'udhrin,
tekikkirizibwa okujjako nga waliwo excuse, waliwo ensonga. Obadde olina abantu b'okulembedde, olina munno b'okulembedde, n'okyusa ennyo nga nze muvuddeko kansale nzekka, ate nga abadde amukoze ki? Amukulembedde, tekikkirizibwa. Ddi lwe kiyinza okukkirizibwa? Abadde imaamu n'asigala ng'ali ki? Ng'ali bw'omu, naye nga abadde ani? Imaamu. Awo twasembera bwennyini ka an yahdutha lilma'mum udhrun fayatruku al-imamu wahda. Twalaba bino byenjogerako bya wiiki ekoze ki? Ewedde, nga bwomanyi nti mu sisitimu y'okusomesa, ate nze sobola basomesa, sisitimu y'okwejjukanya kiba kirungi nnyo n'ova gye bamanyi ng'ogenda gye batakola ki? Gye batamanyi. Abazungu bagamba nti min maalumin ila majhul, ng'ova ewamanyikiddwa ogenda gye watamanyikiddwa. Lyekkubo oba lye limu ku makubo agasobola okubeera amalungi mu kusomesa omuntu n'okumujjukiza. Omusookiza gyakola ki? Gy'amanyi, n'omuza gyatakola ki? Gy'atamanyi. Kati eno gye twasoma ku luwedde 0.2 y'e11 n'ey'e10, omuntu abadde ayina gw'asaaza, kati gw'abadde asaaza bambi n'afuna ekizibu, so kiri n'ava mu ki? Mu ssala. Tugeze ekizibu ekisinga okubeera ekyangu ennyo, wuzu emukoze eki? Emuweddeko, naye nga abadde yasaaza munne. Kati ono gw'abadde asaaza wuzu bwemuggwako asigale mu ssala oba agivaamu? Wangi? Agivaamu. Bw'agivaamu gw'abadde basaaza, asaaza basigadde asaaza ani? Aba yeesaaza. Awakyusizawo enniya, abadde asaaza n'akyusa enniya mu ssala n'amanya nti kati nsala ki? Ekyo kisobola okukkirizibwa mugezirwa bwe zityo. Naye bw'atabeerawo udhuri yonna tokkirizibwa kuba mu bwa imaamu kusala bw'omu. Tugambe obadde otusaaza wano, ogenda okuwulira nga bw'obadde osaaza bangi nyo kanzire ku bbali n'esaaza enzeka, ate nga obadde osaaza ki? Awo ogivaamu essala ebeera nfu. Olwaleero insha Allahu ta'ala, assalamu alaikum. Olwaleero mu kitundu ekya40 mu bukulu bw'essala tugende ku namba 12, tulimbi tundu omuntu lwakyusa enniya n'asigala ng'essala nfu oba ssala nki? Namu. Namba 12, min ma'mum ila munfard. Min ma'mum ila, omuntu nga badde mugoberezi n'ava ku imaamu gw'abadde agoberera, ate n'asigala yekka neyemaliriza yekka. Atandise nga passenger n'amala n'akyusiza omwo n'afuuka driver. Kikkirizibwa tekikkirizibwa? Essala eba ntuufu oba nkyamu? Min ma'mum ila munfarid, n'ova ku bwani? Ku bw'okugoberera. Ma'mum ye mugoberezi, imaamu yaani? Gwebagoberera. Yesinamulidde sinabyawula, nina okuba mbadde nzibabuzaabuza. Imaamu gwebakola ki? Ma'mum yaani? Yagoberera. Kati nsobola okukyusa enniya nenva ku bw'okugoberera n'ensala nzekka. Tubadde mu ssala wano ya jama bantu 5-10 nga tusaaza imaamu waffe waali, Allah mutukumire, sibe kiri? Nze muli nefunamu ebintawaanya nga ndaba imaamu we naamulemerako kuba nti mugoberera aluddewo nnyo. Kale tugeze kangeze bwe temukikwata nemukikoppa, akoze ki? Aluddewo nnyo. Nekyusiza mu ssala enniya nenga kati sikyagoberera imaamu, kati kandeetwale mmale imaamu asigale nga atwala bakola ki? Kikkirizibwa oba tekikkirizibwa? Nzikembe ku fatwa yammwe, kikola oba tekikola? Bangi temutya, tusobola okugamba nti ikhtalafa al ulama, abayivu bakola ki? Bakyawukanamu, buli omu ayogere ansa ye. Tekikkirizibwa. Jazakallahu khaira. Wanyi mukadde wange, tekikkirizibwa. Wakubiri fatwa yotabule kikkirizibwa kitya? Kale jazakallahu khaira. Tufunye abaga nti tekikkirizibwa n'abaga nti kikola ki? Awo tugende ikhtalafa al ulama, abayivu bakoze ki? Baawukanye. Faqila yajuzu li'udhuri shari'i, kikkirizibwa nga waliwo excuse emanyikiddwa mu shariya etegerekeka. Nenva ku imaamu wange neneggusa mu ssala yange n'asigala nga alina basaaza naye nga nze kikoze ki? Kiri kimu ku bibiri. Nsobola okugisazaamu nentandika empya, tuli fena, oba okugenda nayo yantandise nayo nemuleka n'amala bibye nange nemala ki? Byange. Naye nga enniya ngikoze ki?
ngikyusiza natandise ndi mugoberezi ningenda okulaba nga mutuufu imamu atusaaza katugeze kale waliwo ebitundu byogendamu kino ngenda kibayambeko sinza kibawa naye tugambe nti batuyamba okiwandika mu kitabo kituyambeko olina ebitundu byogendamu nga mutuufu tomanyi imaamu waawo tomanyi nambeera zakoze ki zaalimu naye ekituufu nti olina imaamu gwobeeramukko ngaakusaaza nga mutuufu omuguddemu bugwi nga singa wamutegedde abe takola ki takusaaza omanyi nino baimaamu nze tukuba ne baimaamu abalungi abo buli Desemba ennaku 30 mba nabo bulungi oba ennaku 4 mu baimaamu eno ebisookerwako kasita bigaana n'ebiddako tebeera biki birungi kati imaamu ayinza okujja nga n'alhamdu tasobola gikola ki naye nga yatugenda nti sitawu nange nensitawa ngenda omuwulira nga ayimiridde mu ssala ayimiridde ekika 35 naye nga byasoma binyini tebikola ki oba nemuwulira nga Qur'an gyali badde asoma tasoma Qur'an naye nga asoma jimba mu ssala nkola ntya Allahu akbar asomya al-Fatiha nga yabitege tukiriza bwagimaliriza n'agamba atya shabnam kardah jimba kishmish tuli mu ssala kati awo okola otya musiraamu wangi anti mungambye takisikiza okwawukana abadde mugoberezi takobera ki naye kati imaamu oyo singa omugwako ng'owulira mu ssala asomamu yasanna okola otya ogumiikiriza nakutwala oba weevuga ekituufu ze ng'omuntu saaganya okubeera walugezigezi mu bantu bwe mba ngumiikiriza nga neevuga naye nga alinga yanvuga naye nga nze neekola ki yeevuga kino kibagambye nti faqiila omuntu okuva abadde ma'muum asobola okusigala nga yeesaza yekka ddi li'udhurin shari'iyin nga kitugwako wano ffe abatambuze emizikiti egiri ku Masaka Road saagala kumenya mannya gaagyo waliwo gye mmanyi nga nzirewo yaziina nga mbagamya nvuga nti weeyongereyo tugende kuguddako nga imaamu waawo omumanyi bw'ayingira mu magalibi ajja tujjamu kuyisha kyokka ate nze njagala tupaakinge tusaye tukole ki era ntera okuba omulanga nti bonna basaaza ku mizikiti egiri ku makubo pulizi mukimanye nti temusaaza batuuze musaaza baki batambuze lwaki ojja otweyiringa bakala mu ssala y'omuntu nga mulimu omutambuze akola ki n'otweyiringa juzu namba n'ogitweyinga ogimale ku magalibi omusajja apaakinze ku kkubo adduka olusa alina mulwadde gwagenda kulambula oba atwala mulwadde mukadde we apaakinze asale essala gw'oli eri osome ku alif lam mim oyingira sayaqulu sufahau minan nas oba oyagala ki kati imaamu ayinza okujja bagambye nti ka tatwili limaami imaamu ayinza okuwanvuya fawqa sunna n'asukka ne ku sunna okategeddako imaamu atusaaza ayinza okuyimirira mimbali wano n'asoma essala n'atusaaza laaka n'awanvuya n'asukka neki ate nga manya essala y'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuntu yenna ayagala okuwanvuya essala si musango singa weesaaza wekka naye kasita oyambala engatto z'okubeera imaamu ebyokuwanvuya bikole ki osigale ku kigero kya sunna ng'ekirina okukola ki ekirina okubeera kati imaamu singa awanvuya n'asukka ku ki ku kigero omanyi mbadde ne tabulaawo nga tetunakuyingira nemuga tabule kati ate empale batugamba nisfu saaka ate kati gogitute waggulu w'amaviivi kati aterawo oba ogyemedde omubaka kubanga osusse ekigero kyakola ki batugamba tubeere mu ssala nga tutebenkedde bulungi nnyo kati singa imaamu awanvuya n'asukkawo agamba nti kaan yatra ala alma'muumi waj'un wa nahwa imaamu ayinza okuba nga badde alina basaaza imaamu omugoberezi n'afuna obulwadde bumuguddeko nga imaamu amusaaza ng'obulwadde obwo tajja kusobola kugumiikiriza kuwanvuya kwani oba nga embeera ezimuguddeko tajja kusobola kumalako naani omuntu oyo akkirizibwa mima yahtaju maahu ila al-infirad n'agwako embeera ayinza okuba tugambe mutera okulya ku menvu oyinza okuba walidde amenvu nga tomanyi nti gayinza okukucyangacyanga so kiri muntegeera bulungi kati n'oyingira mu ssala n'imaamu ng'omanyi nti imaamu ajja basaza dakika 20 ng'ewedde naye akesooka n'agimalamu abiri dakika 20 mu mmeka ogenda okuwulira nga embeera zikyusa oyagala kufuluma kuva mu ki naye ng'obuzibu imaamu yakoze eki yawanvuyiza kati nendaba nti sobola kumalako naye bwebanga yakesooka dakika 25 eyokubiri 15 so kiri bwabanga imaamu abitegeera bulungi kasita esooka eba ya 25 eyokubiri ebeera ya 2 eyokusatu nebeera 15 eyokuna nezibeera 10 kubanga tusala tuva waggulu nga tukola ki nga tukka ekyo tugeze gobeera sunna
kati ngenda okulya ng'embeera sijja kumalako naye imaamu wanaamalirako nja kuba nze empedde awo nzikirizibwa okukyusa nniya ne muleka n'asigala ng'avuga bibye nange nevuga ebyange nenzikuka nemmala ne muzikiti nenfuluma nenkola ki nengenda amakulu mbadde ndi maamumu nemaliza nga nekoze ki nga nesazizza wa takfifu al insiraf agati wa yastadallu lahum bi qissati rajul alladhi salla khalfa Muadh bin Jabal radiyallahu obujulizi buli luddaako ekyo kigambo waliwo ekyafaayo ky'omusajja omu eyasalira emabega wa sahaba ayitibwa Muadh bin Jabal radiyallahu anhu fa atala al qira'a nagenda wanvuye essuula. Assalamu alaikum. Obaani yatugamba nti bwanvuye essuula ng'essuula yongeramu obuwanvu negundi fa atala alqiraa ekituufu nti okuwanvuya tosukka kikomo naye waliwo omuntu awanvuya bonna abasaaze n'abajja ku mulama gw'okusaala ne basigala ekintu eki atuyitadde okugenda ku maviivi mulimu kyakoze eki awamu agenda nobayita nga babivuddeko dda bamulya bulizi nti samia Allahu liman hamida agandi famfarada arrajulu omusajja agenda okulanga Muadh radiyallahu anhu asomye essula nki mpanvu famfarada arrajulu naga nti waayi nakyusa enniya nadda ku bbali wasalla wahda nasala ki boomu era balabanga omuntu afulumye muzikiti nga obadde osaaza nasala nafuluma oba osooka okugenda nembuuze nti musiraamu buzibu ki agamba nti seeka waluyisizaawo nnyo mugambe nsonyiwa sijja kukola ki kukiddamu aga nti washaka ila nabii omusajja teyakuma kusaala busaazi swala yekka nagenda neri omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ati yali mufuti waffe so kiri washaka ila nabii sallallahu alayhi wasallam na complaininga nti mutufu Muadh yatusaaziza yakoze ki yesusiza obuki ate ng'embeera nti zikoze ki siteredde bulungi ekituufu aliyo omuntu gw'osaaza nga abasawo bamugamba nti oyimirira kusukka dakika 10 naye nga tayagala nnyo jjama n'asuubira tuyinza okusaazawo dakika 5 agenda okulaba nga oyimiridde neza abasawo ozikoze eki kyova nti mbaka nti fa inna minkum munafarire mumwe abasaaza abantu mulimu atabatamisa abantu esswala ewava hadithi etugamba nti omuntu yena bakulemberanga abantu faliyukhaffif akole ki awewulemuko tusuubira nti bonna balina imaani gy'okola ki gy'olina kati omusajja nagenda eri omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti ya Rasulallah Muadh abadde ansaaza nawanvuya nembivaamu ebibye nensala ebiki ebyange kompera gyoliddeeyo kati aga nti falam yamuruhu bil aada omubaka sallallahu alayhi wasallama nawuliriza komplaini y'omusajja aye tiyamugamba nti genda ogiddemu kubanga wavudde ku imaamu wo newesaaza kino kitegeeza nti omubaka yatiikinga tesala gyosadde nki nga wadde oyawukanye kwani ku imaamu nofuuka mu nfali tosala bwaki bw'omu ekitegeeza omuntu ono akkirizibwa okuba nga abadde ma'muumu ne bimutabukako naggusa essola nga yeesaazizza n'abaana akola ki ayina kimu ku bimeka ku bibiri abayivu bagamba nti mu hadithi y'omusajja ono etulaga nti yava mu ssala eya Muadhi gwabadde agoberera then n'atandika buteki eyiye mukitegeero siraabu ekyo yava muki tugeze mwakasala kola kameka ningerako ebbiri mwakamalimu essaawa nnamba noga nti nosijja kumalako naye anagenda okugusirako ennyeza dhuhuri nga nze kamunguza nkoze eki nosazaamu okugoberera musajja oyo nodda ku bbali nosimbula eyiyo wamulese nosala akanya nozimala nga akyayimiridde awo gyebali nga osaziza mu ssala otandika okusala wekka nosala akesooka eyokubiri eyokusatu eyokuna nga yakyayimire ku yomukoze eki n'agenda kati bagamba nti yasaza mu ssala teyakyusa nniya yasaza muki mu ssala n'aleeta eyiye abayivu ne bagamba nti omusajja ono okusaza mu ssala asale eyiye si bujulizi nti bwenna ayagala okukyusa enniya amala kugivaamu nsobola n'okusigalamu awo ennyini neŋŋenda mu maaso neneggusa abadde akusazako bbiri nemalayo ebbiri nga ndiki kiriwo ekisinga okubeera ekizito byombi biki bizito ate era byombi bikkirizibwa byombi bikkirizibwa ebiriwa n'ogisazaamu n'otandika eki eyiyo oba n'oggusa
nokyusa nniya nokola ki nogusa eyiyo noga nti alhamdulillah swala ngikoze ki ngimaze. Ke kabonero akagamba katya okukyusa enniya min ma'mum ila munfarid, abadde omugoberezi n'amaana asala ki yekka yekka, oli gwe abadde agobera n'amuleka ne n'asala biki bibye mu swala yeki yemu. Wangi ekisembyeyo anti tugambye olina kimu ku bimeka okuva mu swala n'okuba takbiira eyingira eswala buto n'osalira eyiyo, oba okusigala mu swala n'omwawukanako n'oleta enniya mwawukanako, amakulu nga abadde akyayimiridde n'ogenda ku maviivi. Okategedde bote bw'okikola abadde ye akyayimiridde asoma ssuula ze mpanvu, gwe n'ogenda ku maki ku maviivi, olw'embeera eziguddeko ku ggwe nga tejja kusobola kumalako ku musajja awanvuyiza n'asukka waalina okukola ki awanvuyi n'asukka sunna, asusse waalina okukola ki okukoma. Babanye okutubuuza nti bagamba kukoma luddawa, asaaza bamugamba kubeera nga abalirira bakola ki basaaza, obanga balina kategorizi zonna mulimu abalina ebizibu byabwe, mulimu abazze okwejjako esswala, mulimu bagenda okutambula yagala mala esswala atakole ki atambule, mulimu abalina obulwadde bwabwe tasobola kukola ki kuyimirira. Kati bonna bakuŋŋaanye bagatte mu kategori ki emu, osaaze kyolina okukola ki kyolina okusaaza. Kati ekise bulungi basiraamu, tugende ku nsonga endala, tugende ku namba ki eyo amala oba kyekingamu. Kati tubere ku namba ki namba 11 ogezezaako kuteeba 10 ki 13 odduse ekibuuzo namba 12 gitubaddeko. Tuli ku nsonga ki okukyusakyusa kw'enniya ng'oli muki mu swala. Ddira okyusa enniya n'osigala ng'okyali mu swala nga ntuufu, era ddira okyusa niba nkoze ki. Kati tugenze ku nsonga endala, eno si namba, kati eno NK namba ki namba 1 guno omutwe mukulu. Ikhtilaafu niyatil imami wal ma'mum, tugenda okusala abantu babeka babiri, nze gwe imaamu nzani ma'mum. Ma'mum mwamutegedde? Sagala nfiire wali watamutegedde ma'mum. Ma'mum mwamutegedde yani yenze olaba batamutegedde ma'mum mwamutegedde yani ma'mum yagoberera so kweta imamu wange demutuza nalwe ntekwa ni imamu nebaga nti ne imamu mubani ma'mum ya agoberera yani imamum gobagenda okugoberera ye imamu. Tulife nawe kati okwawukana kwenni tugenda mu ssala eki eyinza okuba essala ya faradha oba ya sunna, nga imamu alina nniya ye nange ndaki tusaala basi tusaala baji tuli ku nniya tusaala. Kale la khilaafu في مشروعية ائتمام المصلي بإمامي مع توافقهما. tewaliwo kwawukana ku bayivu nti kikkirizibwa mu busiraamu imaamu okusaala ne ma'mumu we nga bonna enniya eri ku kintu kimu fi nniya, ng'enniya eri ku kintu ki kakibeere farudhan, bagenda kusala swala ya farudha nga bwolaba dhuhuri, oba sunna nga bwolaba tarawihi, nga imaamu enniya gyayina ne ma'mumu gyakola ki gyayina naye. Thumma ikhtalafa ahlul ilmi, abayivu balina obafuna entegereza ki ez'enjawulo fima idha ikhtalafat niyatul imam wal ma'mum, naye ate singa enniya ya imaamu eyawukana ku yani ya ma'mum, buli mungu alina ki bakola batya. Tugenda ku dhuhuri, nze kyengenda okusaala kyokka gwe ngenda okusaaza agenda ku sola kyawinza okugenda waako waki agenda kabuliya ate aba bakisusizza ngenda kusaaza dhuhuri ate nga agenda kabuliya aba teyabizitegera bulungi naye tujja kufuna ansa inshallah. Aga nti wasahih ekisinga okubeera ekituufu annahu la yushtaratu, it is not a condition si kalombolombo an tuwafiqa niyatul ma'mum niyatul imam, si kalombolombo mu ssala nti enniya ya imaamu erina okukwatagana yani mu bituukisa essala ekyo tekikola ki
mkotinge bulungi tugenda maaso ogenda bakwata sikalombolombo nti nina okubanga eniya gye nninazo omugoberezi ekwatagana nawe gwengenda okukola ki tulife naawe agamba nti wahuwa madhhabu imamu Shafii wa ibnu Hazm rahimahumullah n'abasigadde ago eyo enkola imamu ali Shafii kyategeeza kyekiriwa tusobola okujja mu sola abantu babiri nga nze akulembedde nina nniya ki yange ne benkulembedde balina yaabwe naye tugenda kusala esola ffenna omulundi ki gumu sikalombolombo gatta enki enniya n'agamba nti lwaki kubanga omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba nti innamal a'malu eyo hadisi tujagala nnyo bannaaye abatera okuyitako mu kirasi innamal a'malu binniyati mpulira riwaya ez'enjawulo abokubiri mugamba mutya innamal a'malu omusajja ogenda mugoba wantu awo mumpisa nnungi era yajjayo ekifujo ekisembayo nti bikhawatimiha emirimu bagibalya ku nkomerero twagala eno esooka wano innamal a'malu binniyati emirimu gigenda nakola ki nakumalirira oluusi innamal a'malu binniya oluusi bakola niyati olumu bagamba batya binniya kati ate awo siwe twagala obujulizi bwaffe bagambye nti bagenda kusala ba mirundi ebiri omu alina enniya zalina n'omulala alina enniya gyakola ki gyalina kati twagala okufuna hadithi eno mwekiri omubaka alaga nti wa innama likulli muri'i ma nawa omuntu kyanuyirira kyafuna ki kati imamu anuyidde kusala faradha maamumu anuyidde kusala sunna kisoboka nga imamu anuyidde kukola ki kusala ki ate maamumu nga imamu agenda kusala inamu enniya nti agenda kutema esala asalira akabbiri ate wagenda okusaaza agenda kusala akanya niye bonna bagenda kusala dhuhuri onasala dhuhuri nasiri onasala dhuhuri yokka yokka niye bali mu sala eki kikkirizibwa okwawula kw'enniya wakati wa imamu n'omuki n'omugoberezi kati atugamba ibnu Hazm agamba nti fanassa alayhi salam omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba nti wa innama likulli muri'i ma nawa buli muntu kyamalira kyakola ki agamba nti eyo nassan jalliya oba jilliyan ala anna likulli ahadin ma nawa kwali kulaga nti buli omu kyamalira kyakola ki kyafuna fasahha yaqinan anna lil imami niyatu wa lil ma'mum niyatu kitegeeza nti imamu aniye nniya ye n'omugoberezi alina ki tusobola okusala essola ffenna mulundi ki gumu tuli ffenna era tewali nniya ya muntu yeripyeku ya mulala katereze nniya kinabagamba kiri lekera okusindika abantu abaza okusala naawe nga bategeeza nti nze ndi mu sunna mugenda mu faradha oba nze ndi mu faradha mujja mu ki mumanyi okulengera omuntu nga ajja mu sala n'omugira bwoti omulaga tonneegattako nze sala baadiya gwe muleke ng'osigale ku baadiya yo yasala edhuhuri so kiri ye alina enniya ze kusala naawe ayagala jjama naye gwe oli mu kusala baadiya so kiri baadiya kitegeeza nti after sola gyosala ng'omaze okusala faradha oyimiridde osalira kambeka ogenda omuwulira nga ajadduka n'akuyimira mu mugongo kati omusindika lubuto ng'omutegeeza nti nze ndi ku baadiya muleke asigaze niya ya faradha nawe osigaze yaki kubanga si kalombolombo okugatta niya ya imamu nani seka n'omugoberezi kati bagenda kubuuza ekibuuzo manye ebintu byabayivu si byangu nnyo nibala ngenda empola olwaleero baga kati ate hadithi y'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam gamba nti innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi yo jogerako ki mukategedako waliyo hadithi egamba etya innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi imamu mutekeddwa omugobera kyali kimulina okukola ki kanzivule kungulu imamu kyali n'omugobezi kyalina okukola ki temugezanga nemukola ki kati ojiwomuza otya ku kigambo kyetogerako olwaleero assalamu alaikum mubigattagatta obanza abigatta tuli ffenna ndi nammwe tuli ffenna alhamdulillah temugamba nti ndizeka eyo hadithi oginyonyola otya omuntu ayimiridde awo agaseeka tukoze tutya nti ogenda kusala kiseeka nti ngenda kusala sunna ate ggwe faradha tusale ffenna ffenna nti ye lwaki enniya zaawukanye nti ati kina buzibu lwaki tekirina buzibu nga ate omubaka yatugamba temwawukana nkwani ku imamu okinyonyola otya tutegedde okuba ne ansa so kiri okinyonyola bwoti
falmuradu bihi kino mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kirategeeza la takhtalifu alayhi fil af'ali adh-dhahira temwawukananga ku imamu wammwe mu bikolwa ebyeyolese so si mu nniya mu biki ebikolwa ebyeyolese so si mu ki ekitegeeza nti bwamala okutegeera nti mujja bitegeera bwe mutyo nti alayka abadde agamba nniya kyava biteekawo bidalili qawlihi subhanahu wa ta'ala qawlihi sallallahu alayhi wasallam kubanga bwe yamala okugamba ekigambo ekyo n'agamba nti bwakolanga bwati mukole bwe muti aga nti fa idha raka'a farka'u bwagenda ku mavivi mugende ku maki wa idha rafa'a farfa'u bwava ku mavivi namwe muve ku maki wa idha sajada fasjudu bwagenda ku sujudu namwe mugende kwani ku sujudu wa idha salla jalisan bwasalanga atudde fasallu julusan ajma'ina namwe musalenga mutudde amakulu tubano mbaka yategeza temwawukana ku imamu wammwe kubikola ebikoze eki ebyeyolese nese sikuki mukatendo salamu yenni yeso kwanga yaki yanjawulu subhanallah sasi ya rabb bino kasito bitegeere sola genda kunyumira atogenda kumanya bwosala teri kitumenya mbulamu bwansi eno ngakubanga tulibasaaze nnyo nesujida weziri mbyenyi naye simanyi tusala nginkizo gye tulina kuddugala feesi katusajja omusaaze nimugamba akusalire mulabe nga feesi ejjudde akaboni yakalaga nti akola ki naye nga byasala tabikola ki tabitegeera subhanallah sasi ya rabb ate nga otamanya byosala oyinza okusinkana Allah nga tolina mulimu gw'olina kubanga esola gy'olinawo so kiri yaddayire ibada gy'owulira nawe ogyewulira nti bulinaku ogikola ki ogisala naye nga togisala nga bw'oyagala kati ebyo nabyo bitegeera esola egenda ekola ki ekugondera n'agamba nti ekyo kitegeeza nti tewali kiraga mu hadithi eyo nti atuganye kwawukana ku nniya wabula yatugana kwawukana ku bikola ebikoze ki ebyeyolese so nga ate otandikidde ku namba 12 tugambye nti n'ebikola ebyeyolese nsobola omwawukanako singa asukka ekikomo kyalina okukola ki ne muleka ku mavivi nze neevaayo nengenda ku ttaka singa aba asusse walina okukola ki okukoma nga nze nguddeko embeera ezitanganya kumalako naani ne imaamu wange tuli fena basiraamu kati awo nyini wagenda akatundu akalala salatul mutanaffil khalfa al muftarid omuntu asala sunna ate okusalira mugongo n'asala faradha asala ki mwali mwagala kibuuza nga twakatandika wano seeka ate ebyatalawo yabiri bitya ne isha isibe kiri kati tuyingiddewo wahiya jaizatun inda ammati ahli alilmi min ala'immati alarba wa ghayrahum aw wa ghayrihim ekyo nakyo kikkirizibwa bulungi nnyo mu bayivu bonna be tulina bakkiriza omuntu okuba nti omumwe gw'osaala sunna naye nga gw'oli mugongo gwe yasaala ki tugeze gw'osaala taraweehi kijjo bbangwira naye nga akugoberera asaala ki ishaa'i musiraamu kikola ki ekitugano kikola mukimanyi mbawe ekitugano kikola kubanga taraweehi etera okuwanvuwa mu kuyimirira so kiri kati omuntu ajja nati okuyimirira ishaa'i ayimirire ejjuzu n'agamba kasuke njitebere ku bbali kuli male ngende mukole ki kwegamba tulina effujjo ery'ekika ekitongoze simanyi eritongola naye nga ffujjo lakika ki kitongoze osinkana omuddu ng'asambya ishaa'i asanga etaraweehi twogera amazima osiraamu si bwe tubeera bwetyo ng'akuvugira ishaa'i mu sipiidi 125 asange sunna yaki nasooka asala ishaa'i ng'adduka sipiidi wali ku bbali wali asoma yaani wala dhalin qul huwallahu ahad allahu akbar assalamu alaykum nasooka jad nayimirire dakika 65 ku juzu nomuza musiraamu badde okola ki wali mbadde sala isha lwaki toyimiridde ne imaamu nosala ishaa'i nga gwe imaamu asala sunna gwe ng'osala ki naga nti ayinza okunvuga ejuzu naba lwasala juzu naye nga kikkirizibwa asala sunna okugoberera asala ki faradha oba asala faradha okugoberera asala ki asala sunna tusookere kwaliwo ku bombiriri mu bujulizi assalamu alaikum tugenda kumaliza temuti basiraamu ewulidde kika zaffe nga 15 tusookere kwaliwa asala sunna ng'ali mabegawo n'asala ki faradha hadithi ya sahaba yitibwa abu dharri radiyallahu
عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغامبا nti yagamba omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bajita reported speech kaifa anta omubaka abuuza Abu Dharr radiyallahu anhu kaifa anta idha kanat alayka umara yuakhiruna as-salah an waqtiha obeera otya oba kibeera kita Abu Dharr singa obeera ng'ogenze mu bantu bakulembeze naye ng'essola bagibakamu au yumituna as-salah an waqtiha oba essola batta ebiseera byayo nzakanakaga muyinza okuba mukyajjukira mu somo guno gwennyini twakoonako tulina abantu ababeera mu sisitimu y'obukulembeze ng'essola tebakwatirako ddala oba eyite ekole ki era nomala baga nti essola etuuse bakubuuza twakasiramuka naddala babeera mu mikolo gy'embaga n'emikolo giri emirala oba mulaba mutegedde emikolo gyaki egy'embaga nagiriwa nagiri emirala osinkana abaddu nga dhuhuli etuuse nga buli omu kulaga programu egende maaso nga bweyagala lwaki balinze omugenyi omukulu yasembayo okwogera tusaale so kiri nezingira mwenda balinze omugenyi omuki kati n'omugenyi omukulu nasimbula okwogera ku mwenda n'amala 10 nga dhuhuli bakyagituddemu kati gwalina ku imaani nga tibasiraamu tetusaale saalako eyo gwenna baba kuyambye naye okuyagamba situagala kulaba mugenyi mukulu mukamwa oba tuyagala kubeera mu bintu byaffe biveemu omugenyi mukulu yajja tusaaza era yasembayo okukola ki ne basooka batuula ku swala ne bagitta ebiseera byaki kati omubaka yabuuza sahaba yagaa nti kaifa anta ono okikola otya njagala ombuulire bw'oyinza okukikola singa obeera mbakulembeze nga batte ki essala tebakisalira biseera byaki bino beerawo ne mumaziika osinkana abaddu mu maziika ng'essola bagikoze eki sipiiki ezigenda mu maaso ku mufu essola bagivuddeko balanze kuzika sawa meka 8 so kiri sipiiki ezituuka ku 8 nezigenda ku 9 ziba ziyingira 9 kitundu ne basooka bagamba nti soke tujjawo dhuhuli tumale tusaalire omuki ate nakyo njagala tukikooneko basiraamu ani yatugamba nituteekedde kumala kujjawo faradha tusooke tusaalire omufu tusobola okugamba nti okuze kwa saa 7 netusalira omufu ku 7 netumuziika netukoma tusala sola yaki okusinya okuyimbira mu sola ya dhuhuli eddakiika 2 anti naye esola gye basaala nga bagenda okusalira omufu mugeze egendereze nazo mbabirako bubbizi muzikole ki osinkana omuddu ng'agenda kusaaza abantu abali basalira omufu nga abamaze omunaza bali ku mulyango bayimiridde babiseeko oba tebabiseeko naga nti musoke mujje wani asiri mumale tusalire omuki kati asiri nefuuka ekikemo salamu alaikum lete jeneza kati ambuuza okikola otya singa obeera mbakulembeze nga batte ki essala qultu Abu Dharr radiyallahu anhu amugamba nti ne mugamba fama ta'muruni ay ya Rasulallah naga nti ombaka wa Allah magezi kigompa singa mbeera mba tabafaana bwe batyo ng'essala bagikola ki bazanyiramu tunoonya bujulizi nti okkirizibwa okusaala sunna ebabegawo omuntu asaala ki faradha amugamba nti ya Rasulallah magezi kigompa nkolenga ntya nange ngenda gakuwa ombaka yakuwadda bw'ogenda mu bidaala bya mbaga n'olengera ng'essola eyingidde 7 kitundu 8 agati abagole bayingira nga tusala dhuhuli nga tugabula nga speech zigenda mu maaso 8 kitundu okikola otya n'amugamba nti salli salata liwaqtiha gwe saalanga essola mu biseera byayo fa in adraktaha ma'ahum fasalli bw'omala okusaala mu biseera byayo n'okomawo n'otulawo bali wasituka okusaala era saala nabo abasadde mekaawo wangi salamu alaikum amugambye kasita olengera nga bazanyira mu ssola ebiseera byayo gwe situka odde ebbali osaale essola mu biseera byaki tayimu yabwe y'okusaala bwe naatuuka nira saala naki katugani nti asadde dhuhuli abasadde meka wangi abasaddeemu kati baddamu nasaala nabo ziba meka sunna bo basaala ki n'amugamba nti fa innaha laka nafila gwe kyogenda okuddamu okusaala nabo egenda kubeera sunna ate kubo egenda kubeera ani kitegeeza ki ekyo obujuzi butegedde kitegeeza ki nti atukkiriza okubanga nze nsala sunna nga ngoberera basaala ki faradha mukategedde kwa siraamu
kikiriziddwa tekikubuzabuzanga mu bwongo obwo tekikutabanyanga mu mutwe gwo osobola okuteeka enniya ng'osala sunna nga abakulembedde basala ki basala faradha hadithu eyokubiri esembayo kuba nyingi naye tujje weene mukyafaayo njagala zirimu ebyafaayo ya Yazid ibn al-Aswad radiyallahu anhu qala shahidtu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam hajjatahu amakulu nagenda mu hajjatul wida nombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa sallaitu ma'ahu ninsala ki naye salata subuhi fi masjid al-khayf twasala salata subuhi mu kifo ekyo mu muzikiti agamba bwati qala falamma qada salatahu sallallahu alayhi wasallam wanharafa idha huwa birajulaini fi ukhra alqawmi lam yusalli ma'ahu bwamala okusala ombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agenda okutula bwati ebbali nga waliwo abasajja bameka babiri tebasadde naye ate nga naye abadde asala faqala alayya bihima ombaka n'agamba nti mubampitire abo n'owulira nga ombaka agamba nti mumumpitire oyo kyekiddakaawo asadde essola nga batudde mu muzikiti tebasadde naye tokikola mu muzikiti gwa wano naawe nga musiraamu sooka ojje mbadde nsala ng'okolaki obadde oli mu muzikiti nga nsala obadde okolaki bajja kukuba empi otegedde okumala okwegendereza gwekibuuza n'ekitiibwa kyokolaki kyolina kugogenda okikolaki okibuuza imamu ayinza okujja n'abuuza naye obuuza nti mbaka yakola atya yamala okusaala nga waliwo bali ebbali tebasadde n'abayita gamba bandeetera abo totulawa n'ozimba oga nti mumpitire oyo musiraamu obedde nsala ng'okolaki totegedde nti mbadde nsala waki tosadde nange ebyo omala kwetegereza gwani ne gwobuuza ye yani kati abana abuuza ye mbaka nabi Muhammad sallallahu kati alayya bihima faji'a bihima ne babaleeta taruudu faraisuhuma khawfan shadida nga batyo olutya bonna bagigwira buki ate mbaka atogera tugamba ki ya rabbi bajja nga buli omu atya kubanga mbaka bakoze ki bwamala okuba nti abaleese faqala nabaga nti ma mana'akuma an tusalliya ma'ana mmwe kyekibaganya okusala naffe ani abuuza abasiraamu assalamu alaikum ani abuuza anti mpulira nga batamanyi mwogerako omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani abuuza omubaka nosika nogera bwoti mubaka ki wa mupi webuyende twogera ku mbaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ani abuuza omubaka kikuyogera ku musiraamu mutegeza wawo mbaka wabusiro twogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakola ki abuuza bani ati kali wenda kujja mu kisu somene kutuba jumejja sijja kubeera jo naabeereyo kati kali kubuuza obirambye ddala bulungi ojja kubanga kuya kisoma mu kitabo n'abayita n'ababuuza musalye ku mbaka sallallahu alaihi wasallam sigenda kumalayo kyafayo nga tubesa sente za muzikiti wano olwo kati okijja wano muzikiti kimba nkubuuza okikwatire ddala kijja kuyambako okusonda sente ani abuuza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abuuza bani abasajja babiri babadde ku bbali mu muzikiti n'asala ne bagenda okukola ki n'abuuza atya ma mana'akuma an tusalliya ma'ana kyekyabaganya okuba nti musala ki faqalu ne bamuddamu nti ya rasulallah owayo mbaka waali inna kunna qad sallayna fi rihalina tubaye twasadde ddaffe twasadde ddanga obuga nasadde ddanga nga ntambula nakikoze ki nakimaze qal ombaka n'abagamba nti fala taf'alu amakulu temukiddamu temukola ki idha sallaytuma fi rihalikuma bwe mbanga mwasaddeeyo nga mbadde mutambula mwasaddeeyo thumma ataituma masjid jamaa nimugenda mu muzikiti mu kifo wasalira jamaa fasalliya ma'ahum era musalanga naki nabo fa innaha lakuma nafila eyo gye mugenda okusala nabo ejja kubeera ki nitumulekanga empeera za jamaa mukategera islamu bwe wasadde dda nosinka ne basalira leka kusigalawo ng'otudde boti ate ng'onye bukulu bwaki bwe sala nabeera gwogenda kuba osala sunna nga bo basala ki buno bwe bujuzi obulaga nti kikkirizibwa omuntu asala sunna okugoberera asala ki bagembo jama assalamu alaikum mwagala kunzikiza bwe bujulizi obulaga nti kikkirizibwa omuntu asala sunna okugoberera asala
faradha jazakumullahu khaira awo sigenda kwongera kondo za inshallah kasita mu butebi answer wale na kyabuuza ku byaleero obanzi jirewo ddala ne opposite yakyo opposite yakyo yeno nsobola okujja ne mbasanza nga mu musala faradha nga tenza abasaza nsala sunna temutya ndakikola ki nezijja okugeza emizikiti gya Uganda betugenda ko mbyaleeyo waliyo ebitundu nga imamu ayinza okubeera omu nga yasobola okusaza emizikiti emeka esatu ate nga yagala kisala ejjama kati wasaza jjama esooka eyo faradha yekoze ki ne kuyidi babikola imamu eshinga bakaga nti kuyidi nsookera wano bwe mala nengenda wensembera wensalira nga makulu kuyidi asala eyidi meka satu yidi esooka wagisa amala basaza nalekawo mwazinyiwe nga bakwatagana nebiddakaawo maaso naga nti awavuddewo nagenda muzikiti omuki omulala nawo nakola ki nasaaza nagenda kumala nakola ki nasaaza ekyafayo ekyo mwekiri mbyaffe byomubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul muftarid khalifa almutanaffil ng'omuntu asala faradha atali mugobera asala ki sahaba itibwa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu aganti anna Muadh ibn Jabal sahaba itibwa Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu kana yusalli ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala isha al-akhirah yasalanga nombaka Nabi Muhammad isha'i nibasala jama ana sala munasonyiwa mbamba tawanya kwa manyite muwandika katika mbabuze nnyo musolo bikola ki obijjukira abawandisi balidde olwali nendo kwaezo obuwandisi nakubasiwa gabaza abawandisi nga samaze kusoma by'obuwandisi muzo bwandisa wansi nti obeddo ndekanya bulekanisi bitegedde bulungi kati mala kusoma obusomi nenga nti wandisewo bikiso nkole ki soke nkuwezo obuwandisi kati Muadh radiyallahu anhu yasalanga isha'i nani nombaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam thumma yarji ila qaumihi fayusalli bihim tilka as-salah atu amalo kusala nombaka isha'i nagenda mbantu be nabasaza isha ekyo kikolwa mu mukyuli nga kyogedde mu kyalo mugamba nti obate bategeera bulungi omuntu omuga yabasaza kisoboka bwe kibanga kyetayisa nga yabaddewo kikola ki ne ku Muadh radiyallahu anhu kyaliho ngasala nombaka essola ya jama eya isha'i namana agenda mbantu be nabasaza isha'i muki kitegeeza nti ya Muadh yasaza nga abantu be yali sunna so kiri ngata abamugoberera basalani faradha ate yasalanga nombaka Nabi Muhammad yali faradha tulifena sallallahu alayhi wasallam ekitegeeza kitya abaiva mbagamba nti eyo hiya lahu tatawwu wa lahu faridha sandiyayo babaga nti bweti nebaga nti yasalanga n'omubaka sallallahu alayhi wasallam yali faradha ate yasazanga bali yali ki yali sunna kati waliwo ekigenda okujjaawo mu kusala kw'omubaka yeke nyini ne basahaba radiyallahu anhum wetugenda okukoma insha allahu taala then tulabe salatul muftarid khalfa man yusalli fardan akhara omuntu ayinza okubanga sala asiri ate nga ali mugoberera sala dhuhuri kitegese bulungi obanga asala dhuhuri nagoberera sala ki asiri zinanga faradha wano bidde zabadde zawukanamu eno faradha enani ekigenda kujja kumundi okola ki okujja insha allahu taala hadithi ya sahaba itwa Abi Bakra abi radiyallahu anhu tugandi Abu Bakar as-Siddiq ngambyani manyo kubigattagattawo Abi Bakra tugandi Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ugattagattawo waya waliwo Abi Bakra ne Abu Bakari mitegete Abu Bakari radiyallahu anhu yole kutusoma ko kubirwa kuna al-khulafa'u ar-rashidun Abi Bakra oyo muki mulala aganti salla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi khawf adh-dhuhr yasalu mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngabasaza essala ya dhuhuri ngaoganti ojo swaje basala mukutya oba mu lutalo okitegeera ngaji basaza aganti fasaffa ba'dhum khalfahu basahaba bali banji abamu ne bajja ne basala ne bayimirira mu mugongo gwe wa ba'dhum bi'iza'il aduwi abana bagenda bayimirira wali balinda abalabe
bagane batawanya nga ukiri musala yokutya abamu ne basala n'omuki n'omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam aballa ne bagenda okutega abaki mugende mu suratu nisa mujja kusanga mu aya zikulaba okusala bwotyo mweziri maasawo bahufadh musomeko ko bulungi agandi fasalla bihim rak'atayn thumma sallama bano yasoko kusaza isala ya dhuhuri nabasazala kameka bili natula salam fantalaqa alladhina sallu ma'ahu basanzizza ne bagenda fawaqafu mawqifa ashabihim ne bayimirira bali badde bakozeeki bayimiridde thumma jaa ulaika fasaffu khalfahu abadde bayimiridde ne bajja ne bayimirira mugongo omuki gombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam fasalla bihim rak'atayn thumma sallama nabana basazala kameka kati ekibuzo kyekiro ombaka asadde meka kanji assalamu alaykum mumulabe mbaka asadde meka seka barakallahu tote osilamu ngadange wama yogira ansa yogede entufu asadde meka laka meka nyakanya ate basaba asadde meka kati okigatta otya kanji fakanati lirasulillahi sallallahu alayhi wasallama arba'a wal ashabihi rak'atayn imam Shafi'i yagenda kujirayo find x agamba nti wal akhiratu min hatayn linabiy sallallahu alayhi wasallama nafila wal akharin farida imam Shafi'i rahimahullah yakujirayo x naga nti ombaka abasaddira akanya basahaba benga basadde meka nagamba nti ebbiri ezisembeezo omubaka ebadde sunna ate basazizza ebaddani noyigamu ki kikirizibwa okusala faradha ng'ogoberera sala ki kibwe fiki watu wabeera mugazi yebifuba temuyomba temwevuma temwekuba fiki watu wakola ki bwabeera ku kasitotegere ekyo kola kola kyotegedda kola ki tofosinga muntu atanaba kutegeera kikolebwa mu swala nga gwokitegedde wa illa ajja kukuba oluyi gusoko okole kyokoze eki kyotegere kwa gwokikoze eki ebya fikihi babiyita fikihi fahamu byakola ki byakutegeera gwasitegere soko kikole ki omulinde bwana akitegeera ajja kola ki kikirizibwa tufunye obujuzi olwaleero nsobola okusala faradha nga nsaza asala sunna oba okusala sunna nga nsaza asala ki faradha byonna bikola mu dini yaffe y'obuki so tofunyeewo chance nemu bagambira nti tuulaawo ng'abantu basala weri tewali ate ofunye chance nene nnyo okuba nti jama tesobola kuyitako mu ngeri ezimu benki bwe kuyitako mu faradha osobola kisangamu ki mukategera islamu obwe bukulu bw'essala ekituntundu emikono nga gigenze waggulu mangu nnyo ekituntundu ekya 40 saagala kutanyumangu mikono nga sinaba keberako ebwebwo ngenda kumulaba bujjukiza tetukola Taiwan mu bibuuzo mukategeddako ekyokubiri gwe mubuuza si muyivu amakulu ne bota kinyweza nnyo kakasa nti kinnemye kugobuuza si muyivu buuza kyowulya kyoyagala kutegeera netobuuza muki tukuba tobuuza muyivu manyo gankasoka ekipange nabo banakisobola agwobuuza si muyivu tomala bisale okupanga kibuuzo kunnema kuba siri muki siri muyivu ekyokusatu wegendereza nnyo ng'obuuza ekibuuzo osobola okubuuza ekibuuzo wakiraga nti wasoma ne bwe wasoma tobitegeera ng'ekibuuzo kigenda kulaga ggwe kyoli waliwo ekyafaayo kyetera okunyumiza abasiraamu nange nakisomako mukafo oli era asomesa ne wayingira omusajja ng'asibye omuge munjuka ekyafaayo ekyo asibye omuge anyirira bulungi nnyo kanzu njeru ati omuyivu era asomesa ne yeewumbako ng'alengedde omumanyi naga nti kansomesa empola nga neewumbyeko mbensomesa mulimu omuyivu owaki naye time yatuuka gye ngenda ogendamu nange naga kati ngenda kuta ebibuuzo mukole ki mbibuuze era asibye omuge nawanikira omukono bwati naga nti muallim kikkirizibwa okusaala magalibi ng'enjuba tennaba kugwa omuyivu nga tanaba mwana kwa kibuuzo nasooka agola amakulu bwatagawedda manyindi nabayivu naye sirina ki kati soko otegeera ebintu byokugamba nte ebibuuzo tobuuza kibuuzo kiyinza kukola nga musajja aliwa nga musajja oyo seekaga obosooka tugamba nti nkutisizza ebibuuzo bibiri ekisooka si musango
kiri kiwedde si musango osobola okubuuza ku lwaba n'okuba nti bakola ki beeyongera okutegeera nga gwe badde okikoze ki eddiina nayo nnungi ekyokubiri singa abeera mukulembeze wa busiraamu nga mumanyi nti akulembera busiraamu naye nga nze kennyini mumanyi nti ate mushiriku simugoberera muswala newankubadde alina ebitiibwa by'obusiraamu naye kimanyi nti muki simukola ki nze simukola ki simugoberera naye ebisigaddeyo waliwo ebintu ebunafunafu nga mmanya nti abiina naye nga tebitwawula mu ddiini mukola ki mugoberera naye waliwo byemmanyi nti bye waba abiri nga mbitegere nti abikola ki abiri bwe mugoberera nga mmanyi nti abiri nze kenyini mbandiki mba nkoze ensobi so kiri mukadde wange kati awo kiri gy'oli okumanya kikyali oyo gugamba nti sigenda mukola ki kumugoberera ate namwe muleze kuleka example gye sagala kuwulira mu matu singa abeera mubbi akusaaze imamu mubbi akusaaza naye imamu mushiriku takusaaza akusaaze naawe omuzikiti gwonna bwolaba nga imamu nga mubbi omanye ne basaza babbi ababulya mazima kandi musaale nga babbi musaale kiwedde se wanyi mukadde wange Sabu 15 musanvu kitu oba oyingira wali nakulabye bakiba kyetwaddeko kyenyini kasita oba nga wewulira obudde bwe obuyina oyagala okufuna ku mpeera za jjama osobola okusala nabo naye gyosala nabo teba dhuhuli kubanga dhuhuli ogimaze namuŋŋoona gyosala nabo ebeera sunna funa empeera za kusala ki kusala nabo eza jjama ezo ebisobola okukikola tewali buzibu naye bwe kikoze tokoze muki tokoze musango tuli fena abasiraamu jazakumullahu khaira wanji muganda wange obadde wambulako ennaku zino sijja kulaba waalaikum salaamu warahmatullah ekisooka abiri nijja kuba njiyingidde jazakallahu khaira kati ekyo kigambo kyokubaza ekyo ku sola tekikola nti singa mmanya nti sola etuuka mu biseera by'ebituufu esaawa 10 n'eddakiika 10 ameka naye baba namuŋŋona baalookinga basala asiri 10 ameka nzikirizibwa okudda ku bbali n'asooka saala akeesooka si ekiri nga bwe zigenda n'ayingira ey'okubiri ne zibeera 10 ameka nenzija nemwegattako kyennyini kiringa ekitegeeza tebamanya omuntu nti talina wuzu muleka n'awuubayo esswala nemwegattako ng'amaliriza ate nga talina wuzu kikirizibwa kasita mmanya nti talina wuzu sikirizibwa mwegattako wadde etandika wadde eggwa kuba talina ki n'omuntu ayingidde mu ssala ng'ebiseera byo tebinnaba kuba sikirizibwa mwegattako wadde ali mumakati wadde amaliriza essala ne bw'ogisookayo takbiira emu ngeza bigeza abasiraamu temunyiiga assalaamu alaikum singa essala eyingirawo mu ssawa zaayo ssawa 10 n'eddakiika 15 gwe n'okuba takbiira ku ssaawa 10 n'eddakiika 14 n'obutuntundu 45 essala gy'osala yonna ebanfu mukategedde wemanya takbiira ziba tiziyingidde kasita essala ekusanga mu takbiira ng'ogikubye oba ogisalidde bweru wa swala wa biseera byayo subhanallah jazakallahu khaira mukategedde mukadde wange
tomwegattako kasitomanya nti yagiyingidde embiseera biki kinga buganda namutegedde nti talina wuzu ne kamunida avubeko zavuze ate nga tegedde talina ki kati omwegattako bwemwegattako ki nga talina ki kati wamutegedde nti mu bulombolombo bw'essala twakasoma wano alilimu bidukhuli waqti okumanya nti ebiseera bikoze eki kati yasadde essala nga ebiseera tebinakukola ki kutuuka ekiseera byasadde teriiyo bwe mwegattako mba mwegaseko ku kitaliiyo wa kullu ma buniya ala albatili fahuwa batilun buli kyozimba ku kifu kibeera ki jazakumullahu khaira sio kiri mukadde wange ekyokubiri nsaba Allah akuwa obusobozi omusomo gwenyi gutandikako Friday jja ekitundu kyanamugumu tugenda kusala ngo omuntu nga bawukanye enniya zaabwe nga basala faradha zombi ninga faradha zawukanye ono faradha ya asiri nze faradha ya dhuhuri nze sobola okuteekamu enniya nensala naye nga asala faradha ya dhuhuri nga yasala faradha yaki kubanga oyinza okufuna oba oliawo nze nyinza okulwala oba oyinza okufuna ebikutawaanya so okwawula enniya ya faradha naye bagenda kumala kubuuza nti bwe mba mugenda kusaala essala nga zawukanye nga zombi za faradha waliwo condition zimeka zenkusaba owulirize omundi okola ki okujja otegeere ddi lwoyinza okusala naye oba ddi otakola ki otasala naye insha allahu taala kulwa obudde wanje mukadde wange nabungona jazakallahu khaira nange sijembeera gagenze twateseza nti bwula amasanyalaze gagenze tugasiya mukono okutaasa simu ya munno taasa yiyo kwata kumpi wali yiyo tukwata ku ya munno tokuuma ki tokuuma ya munno kuuma yiyo naam jazakallahu khaira esebu etandika ddi kati okiŋŋondeza ate kati mwebale okuwuliza kinabagambye nti togezaako okukalira kibuuzo kuba nti kinnema kuba obuuza siri muyivu bwe mbanga ndi namuŋŋoona nga wempangaalira nga ŋŋenda masindi waawe tukiza okusalako nga okutte kuno oluguudo hoima singa mba nvudde namuŋŋoona nentuka ennansana mba maze okuyingira safaari naawe waka bajja bagaa nti agenze mu safaari sibe kiri kati bwe nsaalira ennansana mba nsala safaari ne bwe mba nkyali ku namuŋŋoona wempangaalira wano sikiriza okusala ki safaari kuba nkyali wenkola ki era essala y'okusalako etandika nga omuntu amaze okutandika oluki olugendo tuli fenna nabwe kityo mukudda singa bikwata nolema ozigattireyo mu kkubo nga kutana n'oyingira w'osaalira oba olina kyansi emu bakukkiriza ozisaale nga bwe zirina okusaalibwa ne tuddamu kuzisala kuba watuuse w'okola ki obeera mukategera kwa siraamu kati nze ntiro g'abantu batambula fena nti abaaye sagala kuva ku saddaka mungu gye yatuwa sisuka maya nze sisuka maya nsooka nenyimirira maya wali nensala dhuhuri nensala asiri ngenda okuyingira Kampala mu jaamu nga nakoze eki naye singa jaamu wankwata nenyingira wano ku magalibi mba nina okusala dhuhuri nnya asiri nnya ne magalibi meka kubanga olugendo ndukoze eki nduvuddemu jazakallah ate wawanise mukono gw'emmende ogenda mu masabo mabbali waago kati emmende tokiriza kusala kusala nga oli wa wano kuba mmende tulina kukoza safaari tusembeyo naawe inshallah waje oyo muleke oyo mundekereyo shiya wange oyo muleke okola ki bwe watusazeeko nga oli mu safaari oba olese ekikwanguyiza mu ddiini yo ninga tulina mu busango obwokoze nsobola okugenda mu safaari nensala nnya naye ako kamu kabonero akalaga nti obwobufu bw'obusiraamu bwabukuteera tokola ki tebabusiima so nga ate bagenda obukuterawo ng'olina ebikuyamba mukola ki lwakuba nti kati nze gwe mubuuza ndi mutambuze nnyo ebiseera ebisinga obungi nategeera lwaki obusiraamu bwatuukiriza okusala ku ki yenna omutambuze abatambuddeko bategeera obukulu bw'ekintu ekyo tebukitegeera basiraamu naye ngaosobola okusala nga tokoze eki nga tuzisazeeko nosala dhuhuri nnya nasiri meka nnya nogenda maaso tofuna muki tofuna musango jazakumullahu khaira bali tukirize tukomaawo inshallah taala kuba tugenda mu kibuuzo kyaffe eky'emitwalo ebiri ennaku z'omwezi ezo ennyini nesemba wadde ne waaka ego twagambye tutya kyabuliddwako akyanukula twagambye tubeera mu lyazaamaanya ku muki
ku mutima gwo n'osonyiwa ng'olemereddwa. Sonyiwa ng'olina amaki amaanyi. Ebyokuwoza nze obubbi nabuvaako ng'oli myaka 95 otambuza miggu oba wabuvaako oba wakuvaako obubbi. Sonyiwa ng'olina amaki ekyabalemye okwanukula. N'olwaliro insha Allah taala tugende ennaku z'omwezi 2 zaali 4 ogw'omwenda 2019 nabazudde nti bwe sibatolera okitandikira era mwekwasa ntiseko bikalo biriza nnyo. Asi kyajjo sibo kirala lulina kulanga wasuyezezi kati nenkyusa nkola ki emu obamba bazula nti mwene bawesatu temuwandiika naye nsobola okuba nti nga ndaba ekitabo kyange kijjudde kyempandiika mate mwe temulina kitabo naye kati kamba weki emu twagamba nti adhlamu dhalimin linafsihi hum 3 abali azamaanyi abakyasinza okubeera azamaanyi emyoyo gyabwe bali bameka 3 tetwagambye nti wadde wawangudde osobola okuddamu naawe n'oteekawo ansa be baliwo 3 abali azamaanya abakyasinza okubeera azamaanyi emiki bali bameka 3 tobeera mu bo be baliwo tabule sokayombo tabule topanga you say you don't know and if you don't know it is not a problem. Tabule guliwa osagala mugamba nti yes okay yes abali azamaanya abakyasinza okulya azamaanya emitima gyabwe bali bameka 3 be baliwa wasiya tugende mutadde litawanikise okola wasiyayo oba oli mugitwayogera seka imamu obikulawo wewali chairman tolinawo abali azamaanya abakyasinza okulya azamaanya emitima gyabwe bali bameka 3 be baliwa ninga kati abagiddeyo mpaka half kale kasingana nagende nti gesi bigesi ng'olabe basiraamu njagala ekinkozesa bino omwezi guno n'ogujja kuwalaga nti omuntu awandiika teyenkanakana akwata just the challenge yembasaako awandiika teyakola ki teyenkanakana akola ki baako ne wooteeka ekigambo wadde ki kimu ojja kulaba enjawulo ekirimu mutera okulaba nga tujja muze kutuba wano temugamba nti tuba tutegeera nnyo naye mu bulamu bwange otali kwewanirako sisuubirayo kutuba gye nali nsomye nga sigiina mbuwandiike sigisuubirayo naye musobola okuba nga mundaba emirundi 10 emirundi 9 nga sirina kapapula so kiri naye nga tewali kutuba gye mba sikoze eki mala kugiwandiika nengisomamu nemanya nti engiwandiise buli mba mpandiika nga biyingira mu ki. Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality.